ekivulu kyaggwa bannange kikyebuzaako ekivulu kyaggwa ne tulaba abantu bajja tebwatuulako proceedings mwazisaawa kyatambula era proceedings zagenda zalina okugenda ewa zalina okugenda naye nga era nyongera okubeebaza mwenna amawulire media houses n'abantu bonna bonna abasobola okujja ne babeerawo okusapota omukyala wange mwebaleke mwebaleke ddala kakati munange tufanyone tujja kibuusa amaaso mukudde mu vacation bannange muzanga mulumya nnyo nakusulumya nnyo kyali just on plan around this time of the year nga twagala tukedde okuzeemu mwabadde muddamu amazeebanga ki wasipendinze mmeka vacation is vacation expenses ziba nyingi bamazeyo ebbanga lyetwali tulina okumalayo wena ne batambula social media yenafunayo kaaliya patosaawa nenaamu namayeyemuyeesemunagamba olubuto olukula ludda mu maaso eribeza kulanga ludda era mujja kululaba kyali emyezi emekaani mujja kululaba we bamweru oli weka wano bannange oli weka omukyala omuleseewa leero omukyala waali naye kosa agenda kumakola omukolo gwa dipozi ogw'embaga munange omukolo gw'embaga gwaddi omukolo gw'embaga nga guli kumpi nekyo